Kyaddaaki Omulambo gwe yali sipiika wa paaliyamenti ya Uganda naye ebintu by'ensi eno bikyuka. Kati ssaawa zino tumuyita eyali member of parliament n'era eyali sipiika wa paaliyamenti ya Uganda. Ssaawa zino eno nga y'omugenzi Olanya. Omulambo gwe gumaze okubeera nga gutuuka ku kisaawe Entebbe. So byonna bye tuzze nga tulaba, byonna bizze nga byogerwa wano na wali bye tugenda okubeera nga tukakasa mu kuziika ku Olanya, kubanga abantu abasinga bayisizza budget ng'eri mu buwumbi na buwumbi milioni na milioni, simanya ba A+ milioni 3 ba A+ ne milioni 3 ba A+ ne milioni 3 so fa abantu bangi bayogedde bingi ne budget owedda akapapula kali mu kubeera nkatamuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo akalaga budget y'okuziika kwe yali speaker wa parliament ya Uganda. Ssaawa zino bwe tugenda okubeera nga tubikakasa, tomanyi okusinza kwe bye tugenda okulaba n'amaziika nga gonna gagenda okubeera nga gagenda. Byonna ku SMX Media bijja beera bituddamu ebibuzo tubadde twebuuza n'okunyolwa kwe tubadde tuli mu kubeera nga tunyolwa. Gwe kyogenda okukola kiri simple kubeera nga subscribing ano ku SMX Media, ebisigadde obitulekera okuziika kwonna nga kugenda otambula. Okukungubaga kwatandika dda ne bendera buli wamu mu ggwanga erya Uganda tolina giwanika ogimaleyo, wabula olina giwanika ekoma wakati kati. So omulambo gwa speaker gumaze ne gutuuka, twakulinda last Sunday ne gutajja ne batutegeeza official gujja kutuuka wano mu ggwanga erya Uganda ku ssaawa 9 eza wano mu ggwanga erya Uganda olunaku olwaleero olwokutaano era gutuuse, era nga kisuubirwa mbu agenda kubeera nga aziikibwa olunaku olwokutaano olujja nga wayiseewo ennaku 7 bweddu. So byonna nga bigenda okubeera nga bigenda maaso gye bagenda omusabira paka bali mutwala okumuziika mu nnyumba ye. Abasinga okusinziira ku owedda bagamba bwagenda ziikibwa mu nnyumba yo eyo yennyini ebadde tinaakubeera ng'eggwa munda. So byonna tujja beera tubikakasa obanga tubira abantu ku SMX Media. Gwe kyonna okola ku subscribing ano ku SMX Media, ebisigadde obitulekere. Kamusayambe subscribing oleme kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. MSSMX, I sign out.